Chameleone mulwadde ge mazima. Mulwadde ate mulwadde nnyo. Yeetaaga ne ssala zammwe kuba ate mulwadde ate ali waka. Mulwadde ate ali waka. Ate ali waka according to the source yange. Chameleone mulwadde yatebaganya mutwala mu ddwaliro. Tubadde tusaba famire y'amayanja mutwale Chameleone mu ddwaliro bannange. Tejja kuwonera waka. Bitama bye bituufu omuntu atuuka n'abatama mu mayanja. Omuntu alwala omuntu mukulu teyeebuulira teyeefuga ng'akimanyi bw'okozesa kino kinkola bubi. Bw'okozesa kino kinkola bubi. Chameleone mulwadde ebibumba. Kati Chameleone agenda nga amaze okwepika byonna n'ayingira mu nju ng'ali mwogu. Mu kisenge kye bana bala bali mu bisenge byabwe. Kati n'atandika okwebuuza ebibuuzo ng'ali yekka. Kati saasira Daniela. Neekaabeerange waka maama ne kafumba. N'aleeta mu nnyumba etunuddemu eno yabawizo bannange Daniela. Chameleone yaleetanga abakyala. N'aleeta n'ateeka mu nnyumba eno. No, eya Lizard yalinga Lizard ebyo ebiseera. Naye Daniela ono lwaki tajja n'ajjanjaba Chameleone? Takyasobola Daniela naawe. Kubanga bwe tulaba embeera Chameleone gy'alimu, enkoga gy'akozeemu, omulaba nti nawe bwayambala engoye tezikyamutuuka Chameleone. Kwembozi muyogi kwe tuli, ndi wano ne beautiful Claire, ntebe teteredde, naye kati eteredde. Tukwaniriza nnyo, Claire gwendi naye ku set. Omanyi omwana ono bw'abeera wano alinga ttaala, nze nzikira nzenna, neesisigaza kantu konna naye tujja kugendera waawo mpola mpola. Tukwaniriza nnyo ne Embozi muyogi. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan is the host. Tenga omukyala Claire mbeera naye tubeera naye tubanga tuwayamuko. Omuntu tusobodde kubeera naye waliwo ebizibuzibu ebyaguddewo tetusobodde kubeera na Kalo, waliwo ebizibuzibu ebyaguddewo ebizibu nga tulina kumala kubigonjoola. Ali mu good life. Ali mu good life, ali mu kudigida budigizi, ffe tulina ennaku etutta, tetulina kakunywa konna, tetulina kwegala kutuyagalamu yadde, naye kale tugenderawo. Kale tukubuuzako yonna gy'oli. Information gye nfuna nti Chameleone mulwadde. Kituufu. Ki ekisumbuwa Chameleone bannange? Chameleone mulwadde ge mazima. Mulwadde ate mulwadde nnyo. Yeetaaga ne ssala zammwe kuba ate mulwadde ate ali waka. Mulwadde ate ali waka. Ate ali waka according to the source yange. Chameleone mulwadde yatebaganya mutwala mu ddwaliro. Tubadde tusaba famire y'amayanja mutwale Chameleone mu ddwaliro bannange. Tejja kuwonera waka. Bitama bye bituufu omuntu atuuka n'abatama mu mayanja. Omuntu alwala omuntu mukulu teyeebuulira teyeefuga ng'akimanyi bw'okozesa kino kinkola bubi. Bw'okozesa kino kinkola bubi. Chameleone mulwadde ebibumba. Ate alinywesa sigala. Chameleone yalwala ekibumba. Yalwala ekibumba. Batugamba yalwala ekibumba. Ate akinywesa sigala, anywa walagi, anywa whisky zino ez'amaanyi ennyo. Mugenda munyoga omwenge mulowooza mbu gwa bbeeyi, ge maanyi gaage era bwe gakkolako ne munda. Karo, ebintu bibiri. Omuntu okulwala ne bamuteeka ewaka nga tebamutwala mu ddwaliro. Ekyo zibeera bbiri. Wasobola okubeera nga tewali ssente, oba omuntu oyo asobola okubeera nga mulwadde nnyo nga balaba nti ne babamutwala mu ddwaliro bamala biseera okumujjanjaba ajja kufa. Naye kati ku Chameleone ekimu weekiri ssente weeziri. Lwaki bagenda omutwala mu ddwaliro? Anti nkugambye kiri nti Mayanja okusinziira ku bulwadde bwa Chameleone obumuluma nti akimanyi bulungi nnyo nti omuntu nga bw'onooloola sirimu ne bakugamba mira empekezo. Okitegeera n'ogaana okumira empeke nga nawe okimanyi bulungi olina okumira empeke buli lunaku. Kati bw'ogaana okumira empeke n'abakujjanjaba batuuka ne bakutamwa. Gwe lwaki oba tomira empeke? Kati abantu abatamiivu abo nga bamanyi obulwadde babujja ku mwenge tebakkiriza kuva ku mwenge. Kati n'ababajjanjaba abasaasire nti omuntu onyiiga omuntu omukulu okimanyi bulungi nnyo obulwadde obunnuma buva ku kino na kino na kino ate n'okiddamu. Kati Chameleone tosobola kuŋŋamba ssente weeziri ezimutwala mu ddwaliro. Tosobola kuŋŋamba kati obulwadde bwe singa abadde bubi nnyo kituufu ali bubi era nnyo singa era ali mu ki? ICU. Kakitegeeza obulwadde bwe busobola okumanejingibwa. Naye olw'okuba nti kati n'abajjanjaba balina ajjukira kati omukazi yagenda. Era Daniela wakola ebyokuviira Chameleone mu byaddala okuva Daniela lwe yagenda. Omanyi Chameleone yabanga mulwadde naye nga tetukibeerako nnyo. Nga tebifuluma nnyo Chameleone biki nedda. Naye okuva omukazi lwe yagenda. Abakazi olaba tulina ekyenjawulo mu kye mutamanyi temwagala kukikkiriza.
anje olaba mukyala we waka ayinza okuba si wa mugaso nga gwe bw'okiwulira naye lwofuna obuzibu olwa lwagenda lwokakasa nti alina omugaso n'akulekera akabebi kaako n'okitegeera bulungi nnyo nti alina omugaso kati ye Daniela Chameleone yekyanga nga neyekyanga nalipa bigwa nalipa kalina nasamba abantu nanya naye ng'amanyi nina okudda ewaka ekyenkya bajja kifumba kwekiri nina gwe ngenda okuyomba naye gyali kale tugambe muyombi nnyo owakajuisi waali naye kati jukira bino ebintu manja nepika nenepika nga ndi naawe nebe ngende wange mu kisenge nga ndiyonzeka nina ebintu byendaba nze nzeka nenjogerako mu ndabirwamu yange ng'omuntu ate ng'omuntu omu ina talina munne mu kisenge kati aba asigadde omu kati Chameleone agenda nga amaze okwepika byonna nayingira mu nju ng'alimu mu kisenge kye bana bala bali mu bisenge byabwe kati n'atandika okwebuuza ebibuuzo ng'ali yekka ekivaamu kiki kumugoereza cupa kuba abakazi agenda kubeera nabo Chameleone akuze n'okukula kati abakazi era amaanyi ge yalina luli ng'akyayenkana gwe siga alina kati gakeera mu mirundi gye yasoma nga si gyasomba kati kati ayinza n'okutwala omukazi n'amutuna butunuulizi nga talina kyamukozeeko luli yakubanga obuluutu obwo kati akyasobola asajja mukula kati takyasobola kati n'omukazi mayanja ayinza okubayo nga talina n'omukazi gwe atambudde naye oba bw'aba mutute n'agenda ne mu nju n'atabako kyamukolako just kulaga abantu naye ng'omuntu ng'afa munda olina kyoyogedde wali kyekisimba Chameleone ekituufu because oyogedde kukuba nti Daniela yagenda okuba nti naso okubanga kikimusumbuwa ekyokubiri enjaga drugs ebiragalalagala n'omwenge byombi bimusumbuwa simanyi bimusumbuwa bitya because Chameleone aludde nga ebintu byabikozesa naye nga Daniela wali nga Daniela wali ng'amufaako amulabirira nga Daniela wali asobola okufumba kukyendagambye akola kajuisi n'amuwaako n'afumba ku kyenkya n'amukaka n'alyako kuba bamanyi mwami wange waka aba atyo bata aba mwami we yali yakkiriza naye kati abikola nnyo olw'ensonga bw'abeera mu kisenge kye takyalina muntu amugamba naye toddamu kukola kino kuba maama ye n'omukyala musonyiwe mukyala mayanja ajja kwogera ng'omuzadde naye tabeera naye buli lunaku nti omwana agenda kuvayo agende ewuwe ogenda mukumanejinga otya nawe olina ebikuwuba ng'omuntu omukulu odde mukubu n'omusajja omukulu naye akuwuube kati bambi Chameleone oba mbagamba bata ali depressed ali oba asingakaawo ali depression ali mu depression ndaba kisingako yene kyali Chameleone is in depression kuba byaddala kwekaliza mu bantu bino betwekazaakaza naye omuntu oddeyo mu nju mayanja n'ogamba naye wano zino saawa atisi yali anyombesa bw'ati kale omukazi aba yali muyombi atisi yali ayomba bw'ati naye kati ng'oli mbuli teri yakukonkonyeeko kukeberako oba oli mulamu oba toli mulamu kati Chameleone byonna bw'abigattagattamu n'agenda neyenywera jukira bw'anywa olwedde oli mulwadde nawe oba tutugamba obulwadde tebuvudde ku mwenge naye olwedde oli mulwadde kitegeeza oli ku medication kati oba teweetaaga kunywa mwenge naye olowooza kyekyanyiiza ennyo Daniela okutuuka okulekawo Chameleone okubeera mu mbeera gy'alimu essaawa zino Daniela no bakyala bafumbe abakyala balinga Daniela oyo omukyala gw'olaba ewaabwe balina ssente mukyala muyivu naye bwe bakunyumiza stories ne Chameleone betwalabanga nga yafumba bw'atyo mufumbi era Chameleone yafiirwa omukyala gwatalizaawo kubanga oyo omukyala yali mugumiikiriza nnyo basireebu nga tebafumbirukika omuntu gwagenda n'agenda ku kivulu n'adda ku makya nawuliranga Kenzo ng'agenda n'ajja emakindye ng'omukyala ali Kajjansi mu kalina Seguku Kajjansi mu kalina Rema Namakula ono n'ava ebulaya n'abeera muno okumala omwezi mulamba nga tamanyi nti bawalimu agenda okuwulira nti Kenzo asula ku mistiru oba ku woteri gundi yali emakindye atiguka naye omukyala n'atolaba naye yatendewalira n'agamba akanve mu kalina n'amuweereza voice note ate nga naye muyimbi munne abimanyi bye bayitamu katisaasira Daniela naye kabeerange waka kamaama ne kafumba n'aleeta mu nnyumba etunuddemu eno yabawizo bannange Daniela Chameleone yaleetanga abakyala n'aleeta n'ateeka mu nnyumba eno eya Lizard yalinga Lizard ebyo ebiseera nga Chameleone n'aleeta n'ateeka mu eno nga Daniela alimu eno eyaabwe main
N'achekecha. Ng'omanya ekintu ekirumanga ekyo. Tubasonyiwa byonna naye ekintu ekyo tekisonyuka. Naye omukyalo oyo yasigalawo ng'afuma. Kyova laba bwe yavaayo ne yeeyabya ku YouTube channel ye yali atandise. Nze nakisanyukira nnyo lwaki mukazi oyo yali afa munda, yali avunda munda mu mutima nga tetuyinza kukitegeera. N'omanya omuntu wako woweeyabyako n'ogamba kyogedde kinveeko. Otowuluka mu mutima. Ne bw'okigambye nabo bakitandike kati nga bwe tuli mu kukyogerako. Nambwe ne mukyongereyo nange kinvuddeko. You understand? Naye gwe okubeera ng'ekintu okitegeera wekka. Maama we omumanya defendinga nnyo abaana be. Si ye muntu gw'oneesibako bwakubeererewo. Yes. Kaakati mukazi wattu n'abeera mu kafirimu nga akalimu firimu sitaamu ye sitaawe yeetalabwa ati naye nga ye talina kwogereramu ate ng'alina okukazannya. Era kati bannanga okugenda okufumbirwa mu nnyumba y'abamayanja olina okwesiba bbiri. Gwe omukazi olina okukitegeera obulungi ennyo nti no maama w'abamayanja tayinza kudda ku sayidi yo. Abajja kubeera ku sayidi ya mwana we. Benene abaana be bakubira kakubira nyazaala wange muwaabire. Geoffrey bwe yankoze bwe biti. Anti ye mukyala mayanja akuwerawo levu. Ye omwana we tasobya. Tanyiiza. Ate taagala anyiige. Omukazi adifendinze baana. Mukyala mayanja omusaasira naye mukazi wattu. Abaana ate abaana abalenzi abalaba mukyalo oyo alina omwana omuwala omu Joseline. Kati abaana abalenzi bano bambi nze nina abaana abalenzi 3 mbamanyi bulungi nnyo. Kati nange ndabya tagavubuka agange nga gatandise okukola efujja eryo ate n'ababeererawo nze. Ng'owuliriza gakuba abantu eyo tebajja nga bayomba n'owuliriza. Nga kuba abakazi n'owuliriza. Nze nina obbabeererawo ataani. Naye Danilo ono lwaki tajja najjanjaba kamiliyoni? Takyasobola Danilo naawe. Kubanga bwe tulaba embeera kamiliyoni gy'alimu enkoga gy'akozeemu omulaba nti nawe bwayambala engoye tezikyamutuuka kamiliyoni. Alinga omuntu gwe balyako emmere takyalina kanyama konna ku mubiri. Embeera nti era nga bw'ogambye nti omuntu okuba mulimu effect ya Danilo. Kati Danilo oli taata w'abaana be. Lwaki abateye kuba mu mutima n'agamba nti byabaawo ekimala tukuze ajjalabirira omwami we amujjanjabe. Kati Danilo okusinziira Mayanja kiki yamukola ekyo ekyamunyiiza ennyo. Mayanja okusinziira ku mbeera gye ndaba. Danilo ne bwe nalabalabako awo alabika she moved on. Alina okuba alinayo libebi. Engeri gye nnamulabamu Danilo. Danilo anyirira. Alabika bulungi nnyo. Alina bebi aliwo. Ayinza n'okuba mu Amerika si bassegganda ng'abakuse. Manyi mukutika. Naye kereya toba ng'oleeta bwino ng'ojja omusunaasunako mpola mpola. Danilo alabika alina mu Amerika ng'abassegganda yabatadde mwamuyisa bubi. Omukazi muleke tadda kujjanjaba kamiliyoni kati ffe twekume. Tujjanjabe kamiliyoni era nga tetuli kwano kyetugambye maama mukyala Mayanja batwala omwana mu ddwaliro. Danilo tumwesonyiire ddala. Kimuvuddoono. Kyenyiza okugamba ate ekirala abaana be kye yakola kimu abaana yabatwala. Ate n'abaana abo balaba nabo bambi balina okuba nabo bakosaamu kamiliyoni. Amanyi omuntu oba nefujja yonna naye nga famire eyo ng'ogyagala. Kyo kyekyaddala wamulabanga nga abaana baba musanyufu. Ate omukazi abaana yabamutwalako. Ate n'abaana omukazi alabika yamugana okubalaba ennaku zino. Kuba oludde ogenda okulaba ku baana kamiliyoni. Amawanga gatambula naye ogenda okulaba ku baana ennaku zino. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera vva mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku
lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Kamiliyoni n'abaana labika ennaku zino takyabalaba omukazi yamugaana. Yali yatulimba nti yali yatugamba yamugulira amaka mu Amerika. Ennyumba Kamiliyoni yagigula. Daniela yavaayo n'ayogera. Are you sure? Yamugoberera. Yagamba omusajja tampanga kusendeza gula nyumba mu Amerika. Ennyumba ejo yali apangisa bulungi nnyo. Sokoleke ennyumba eyongule empangise. Yali mpangise naawe. Batulimba eno batukozesa ebitasoboka. Social life media. Social media life. Ennyumba eyo Daniela gy'abeeramu mu Amerika. Ennyumba Kamiliyoni si yagigula. Ennyumba mpangise nga Daniela yagyepangisiza. Ng'akeera n'agenda kukola n'abaana be nga bakola. Tabani we Abba. Abba akola. Kamiliyoni tokyalina makazi nali ninamu essuubi nti Kamiliyoni oba oliawo Daniela alidda ne mubeera mwenna omukwano guliddawo naye omukazi bwatuka okwepangisiza ennyumba mu Amerika nga ne Abba aba akuse. Omukazi tanoba mulundi gumu kyenyinza okugamba. Omukazi aba akuse n'abeerawo oyo omukyala mugumiikiriza nnyo. Nze bye yagumiikiriza siyinza bigumiikiriza yadde ewiiki nze gwe bazaala e Kampala wano siya keera genda waka kale mungezaawe wakati wali buzibu kusinga okubeera mu kalina y'omusajja nga nzigwawo. Omukazi omugumiikiriza era awo yatambulira. Oyinza okuba nga tolina wodda tolina maama tolina taata nga omusajja gw'otunuulidde yakuwa ku ssente kituufu. Ate mukyala muyivu ngasobola okutandika obulamu bwe. Gwe Daniela wanaku zino ne wawuli bakuleetere bayinza okweyitako. Beeyitako bulungi nnyo. Ate nga kaali kakyala kalungi nnyo naye temubimanyi basseganda. Temubitegeerako ddala. Waliwo omuyayi yaŋŋamba mbu Kamili yasabanga ogenda okulaba ku baana mu Amerika. Omukazi nakkiriza nti awo waayi omusajja gy'alabye ku baana be. Naye nga Kamili olutuuka eyo ate asaba kya Julayina atandika amba nagali mama aba omukazi n'amugamba Kamiliyoni todda wano. Jjukira olwedde omukazi ye yakuta. Abo bato kyalina ky'oŋŋamba bannange mba sikyabijjukira ate nno ffe tubyerabira. Abakyala. Neerabirira ddala bye wakolanga ne neebuuza oba ate nno nabanga naye ntya. Wali we natakulanga tokyajjukira tokyabijjukira. Nzijjukira kyenyinza okugamba bakyala tulaba edduka. Oba ku bipya ng'omanyi bipya byonna aliwo kati Daniela tolina kyomugamba olowooza luma n'okuluma mu Kamiliyoni mulwadde. Taata w'abaana be bw'obanga omusajja wamuzaalamu abaana ne mufuna obutakkaanya n'omuviira nti bw'alwala toyinza kulumwa amugamba nti bami taata w'abaana bange. Atadde ettaffaali kikubulamu. Osobola obutalumwa ng'ogamba nti oba omwami wo bwe yali omwami wo naye osobola okulumwa ku lw'abaana tinkesi nga baavuddewo. Ayinza n'okuba talina kyabayamba kati otuuka ekiseera kati ng'oyo sita n'olumwa ne bafaani be lumu nga nawe oluma nga faani. Oba nga faani. Nga serebu waffe afudde. Nga bakubuuza serebu waffe mulwadde. Kumbe naawe yakutwaliramu wagendamu awo. Banna abasajja mulekera okweyisa obubi. Kwalaba kati omuntu bw'akula bayetaaga munaana amujjanjaba. Kituufu. Kuba kati mukyala mayanja agenda akyuse pantisi z'omwana we. Oyo omusajja omukulu. Kati byonna birowooza mu muntu we controllingako. Abasajja bebekulu ba Bobby ndowooza balabye abo kye bakoze.
mukyala wabeerawe waka okitegeera nena nebikola nedda mamizu nga waali yanoba omulundi gumu taddangayo kati atudde afumba first lady abeerayo ewamwami Kyagulanyi ng'afumba yes naye kati munaye mukulu munaabwe uyo kati ebintu byamutabuseeko eyalibadde ekyokulabirako kati singa ali mu ddwaliro Eh. denela singa wali singa omusajja ali mu ddwaliro kirizagana naye kyekiganyisiza ka miliyoni mutwala mu ddwaliro sente ze zitaliiwo Sente oba mulwadde ziriwo. nnyo balowooza nti agenda kukutuka ate kati wazini zinakuwadde ebintu bibiri tebayinza kukikola ekyo laba tolina bwotereka kamiliyoni kutukira mu nju kamiliyoni si muntu wa bulijjo tujjamu kubuuza ne bwoba gwe maama we tujjamu kubuuza tolina bwemuterekera kutuuka mu nju balabika embeera gye balimu nze kyeŋŋamba bamukooye nga muntu kitya kitawulira No, like butawulira no nti bamukooye nti afe obutawulira nti okimanyi Mayanja olina okumira eddagala ku ssaawa 7 okimanyi yo sick gwe n'otulaga nti olimize bw'oba otuyambye ate nodda ku mwenge okimanyi bulungi nnyo empewo olina asthma empewo tekukkiriza obudde bwa mpewo n'otambula mu mpewo nga nze oli mwana wange ng'oli mukulu so muto n'otambula mu mpewo ng'okimanyi bulungi nnyo nze nga nkuyita jangu nambala jaketi nkujjukize ng'obulwadde buluma ggwe era nkutunuulira nze nabadde neewunyiza Kamiiri obutavaayo kwogera ku nsonga za Wizo na Kyaga nga mulwadde bambi mulwadde tutwadde twabimanya dda nga mulwadde mulwadde musajja atumugomba alina ebimuwuuba ate ne Kyaga amuwuube ne Wizo naye Kyaga ye yakuba Sandra Teta ne munne wa Sandra Teta ye yabakuba naye tugenda okulaba ate yakuba ate yali ku kitanda yalaajana wowe bannange walaba gone wowe walaba video eyo walaba video eyo Mm. nyo abawala be bamulumba anti fine baziko bamulumba naye mu bigambo mu kwogera naye ye n'ebbaala gye nakuba yaliko he says n'ebbaala gye baasooka okubeerako yagibalekako ne bajja ne bamulumba ku bbaala ey'okubiri sikirizaganya kintu kyakuba abantu naye nekyokuprovokinga abantu nakyo si kirungi kuba omuntu osobola buli omu tategeera nga wootegeera kozi no waliwo ekintu kyokkirizamu n'ate tekigenda omulema waliwo omuntu gw'osanga n'abantu n'okkiriza nti oyo yali mu bulamu bwaffe kkirizagana n'okkiriza nti Mayanja oyo ye ali mu bulamu bwaffe si muganda naye ali mu bulamu bwaffe n'omutwala nga bw'ali kati Kyaga I mean olaba naye banakola ki wati Kyaga agenda kuddingana ne Wizo I'm sure kuba kati yafuuka family kati gwe n'otula wansi n'ogamba Wizo yakawasa abakazi bameka bonna nga bagenze Kyaga nga asigaddewo nga waali kati otuuka nozola ebintu omuntu wetulinza okukozesa excitement eno netuvaamu manyi n'amaalo si malungi nnyo amaalo n'amalala bisuula ekigo kati omuntu nga muleke Kyaga abaviiridde ku bbaala endala mugenze mumulumbi emu mwagaza ati gwemanya omuntu woterekera obusungu ogenda ovuma omuntu era omulumbi mu kifo ekirala nze eri gye mbeera ewaffe esalaama abantu bali tebategeera bulungi aba yakubidde nakwesooka bagenda omujjukiza nti mukyala simanyi wa mukwano gwange ye ng'akubya amumanyidde I'm telling you yes kuba kati omuntu nga Kyaga muwamu ekitiibwa ekyo n'omusonyiwanga bw'ali naye kati ekigenda kati jjukira ate bamayanja tebamanejingika era Teta simanyi Teta Sandra biki so Wizo okuva nalabako wenti n'amaaso gange ng'afulumizza ebintu bya mukyala we oyo omuwala mukyotalo oyo ow'ebbonga and Wizo wabweru anti basula eringa ewaffe wabweru bwati n'abaana nga mufulumiza wabweru genda n'abaana ng'olwo Teta ali lubuto lwoli omwana we yasooka yasulanga mukwano gwange esalaamu nga afulumizza ebintu wabweru nnyo bulungi nnyo ng'olwo ayagala kuwasa ono ng'atandise kubona awasa ono yali yamuterese ewaffe kati omuntu bw'atyo akoze kino ku lulu kitegeeza sobola n'okukola ekirala ku lw'omulala teweewanika nnyo olaba ddaanira afuluma bali abantu bamayanja olina kubeera nga kyekisembayo olaba ddanira afuluma Teta gwani bajja mwefuulira bamugamba olaba yakubanga ne maama we abifuule maama Mayanja kati yavumye Kyaga naye Teta bana bagenda ajja kubifuula bulungi nnyo
bagamba olaba yakubanga mikwano gyo gwe wandimusobodde famire y'abamanja giraba edduka ye maama asinga asinga naye nga kamiliyoni maama kamiliyoni bamutwale mu ddwaliro ebyaddala bambi ebyaddala kati Daniela mankulima nti ajja kudda ewa kamiliyoni tasobola takyayira kyamugambayo yakoowa yamala yakoowa anti osobola omusajja mayanja ng'olowooza oba ono omusajja yasembayo oba ye muntu anjagala yekka ngunjira nguma kati lwafuluma wabweru n'osanga ate gogamba no kituufu ono yali anjagala nalimu byali sibitegeera ate jjukira twerabira ffe abakyala mwerabira mangu amangu nnyo zijjukira breakfast ya hani aliko abijjukira ebyaddala nkuwa wano emitwalo 3 oli najja n'akuwa 5 n'olaba nga yaliko ate 3 wagampadde onvuma omukazi omwasendeza ate ga gwe wabadde ogalina onvume ompasendeza ennyama omukyala omwasendeza ennyama n'agenda ku bbuca amwongeza n'amuwaana nnyo okusinga gwe yamuwadde ezegendo gwe amwongeza na mutima mulungi kuteremu nali nesava ogenda osiikireko kyokka naye bannange gwe wagenze omuwa sendeza ennyama ng'oyogera bingi sente zange muzonoona sente zange nomuyombera n'omunnyo abasajja lwaki mugonoona manyi kati omunyu twagugulanga siringisi 2 negunya negudda ku 3 negunya negudda ku 5 negudda ku 6 7 8 mugigira mu 10 kati 10 lwaki oba ogwonoona ate ng'onoona nagunuunye muno kubanga gwe gulinnya ebbeeyi ate nze tebanyongeza sente gyenkola omunyo bagunuuna era mba saagunuunye mba nagukozesezza nengappako ne neibo batayina ate bina mu biyombera kati omwana agenda okutuuka omusajja omulala naye kati Daniela ye yagenda takyasobola kudda Kamiliyoni akyasobola okufuna omukazi n'atereera asobola n'atereera bulungi nnyo asobolera ddala okufuna omukazi omulala n'atereera tafuna muwala muto afuna omukazi nga n'abaana be nga 3 myaka 35 awo n'amufuna nga naye mukoowu bulungi nga alina emirimu gy'abeera bize ali kati abeera bize aba n'amulabirira atya kuba kati siteeti ya Kamiliyoni kati gy'alimu ne bw'aba awonye siteeti ye kati yakulabirirwa nga mwana anti kati olaba Kamiliyoni omulaba omukazi obeera bize omusajja ng'ali bize temwebalako nnyo okwemalako mirembe kati Kamiliyoni yeetaaga omukazi naye ng'omuntu omuntu wakwera ennyo akutama kati omukazi waba bize ng'ekibagatta bedroom kisegede akimanyi bulungi bakutekoledde ebyokulya media ategese ebintu byolina okukozesa byonna byonna nagenda n'akola ekiro ajja kudda mufunemu okunyumyako kw'ekiro munyumyemu ng'abantu abakulu ategere bw'osiibye otegere bw'asiibye eyo kabyaka Kamiliyoni emmere mutumye ku kafe Javas nkola ya Pastor Bujingo ne Makula anti bo tebalina mwana kafe Javas Pastor Bujingo ne Makula tebalina mwana balina mwana waani wa Grace Khan balina omwana wa Makula tebalina waabwe ngamba bonna bo bamala okubeera n'omwana abagatta mwembi musaayi ku musaayi bikyukamu mwenna ne mama nasema mwenna mwagala mukolereyo kacaayi omwana mukolere ka juice mwenna mufaayo ku mwana oyo bikyukamu naye kati omwana balina kulya kafe Javas si Javas ngano obulatu kale nga tumaliriza ensonga ya Daniela ne Kamiliyoni ne family y'abamayanja tusaba Kamiliyoni tumusabire Saala okusokera ddala omukama amusuuse kubanga akyana emirimu egy'okukola n'abantu bakyamwetaaga mukama amusuuse atere bulungi adde akwasaganye bulungi naye ng'era tetuyinza kuvaawo Kireya nga tutuwadde Saala nga tuwadde Kamiliyoni Saala ne maama we ne famire yaabwe yonna bamayanja effujjule balina epitirive nnyo tubawoyeko ku Saala awo nga mwe muli ne Saala ey'okuwonya Jose Kamiliyoni tusabeko Katonda omulungi ow'ekisa tuba tusaba tusoka na luyimba twakwemba kayimba akabe katya saasira oyo omwoyo agenda emirembe aba agenze empozi kabaka abafaako tebatiisa omwoyo omutukuvu ngaze omwoyo omutukuvu ngaze siyinza
kusigala nga bwendi kubanga asumulula byonna ebyansibo wedda asanzira amaziga gange ayugumya byonna nze byansibo wedda sinza kusigala nga bwendi. Katonda mulungi w'ekisa tukusaba Katonda waffe omulungi osumulule Kamiliyoni waffe omusumulule omuggyeko byonna ebimusibye ate mwenyenyini omwoyo w'amagezi bambi alekerawo okunywa omwenge bekibanga kitambo bakimusala Katonda omulungi w'ekisa gw'osinga musumulule ave ku mwenge ave ku sigala ave ku biragalalagala. Kamiliyoni atuweereze, Kamiliyoni asobolera ddala asobola otuweereza. Katonda omulungi w'ekisa gumya maama Kamiliyoni ate onywereze eddanera bambi gy'ali abeere musanyu ennaku zonna kubambi ennaku zonna zisinga yazimala akaaba. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Rasha baba baba rasha rabatata rasha baba baba ole nimi zibazivuddeyo noyo cha fire obu sitana letendwa de fire abataleta kimu kya 10 fire byonnaawo simageze naga ina sente musende za nyumba aniyaga musomba bujingo mutandise okulya zamanye ekimu kya Mukama mbumuyina obusende butono sente muzirete yagambe kati abakkiriza abagoberezi kati ekimu ekikumi bakirya bekwasa mbu tebalina sente gwe waayo ekimu ekyekkumi ebirala obireka kazimbe Pentagon baddemu bamuwe sente Pentagon twagirabye no tugera gizimbe byadda konde plan omusingi gutandika di plan yo yafuluma dda munange plan no yeyongerako eyo mwala bandala sinzira ku musumba nabira yageraawo plan eyo bwe mala atokola bateka mu socket waya mamuja kuloza mwaleta za kuzimba mamumala okuzimba waliwo bu socket bu switch of wire bu synchronizer obugenda sima bonna betaaga sente naye nange embuzi endigana obandiga nga toli mbuzi yuza salongo kale esaawa zino ekiriwo mikwano gy'oliri puzzle ne Gravity omutujju bamaze dda okubagoba ku BBS ne CBS ate era babalagidde beyanjule ku poliisi nga kakiiko ka is it UNCC aneda waliwo UNCC etwala bannabitona kugamba etunulire ebiyiiye ya government kuliko baragadi bagituulako abebekulu agituulako fena masanyalaze agituulako n'abalabo n'abagwa mu kkuweeru kati babayita nga bali n'abebyokwerinda ne UCC n'abalala bavunaanyizibwa babayise ne bagaana okugendayo kakati mu lukiiko batazze ne babalagira bagende beyanjule ku kitebe kya poliisi ne mu UCC. Enyimbe ez'okuwemula kati nga ggwe alina amabaala olina amabaala ago oli mukyala abayimbi bano obeera nabo otambula nabo mikwano gyo baganda bo ebintu bino enyimbe ez'okuwemula ddala bitukolera oba abasajja babalanga bwemage nakulaga wana katambyo nakakulaga nakalaba naye kakaliri puzzle ebyaddala kali kabyo naye nze ndowooza tulina okubakomako tuleme genda wala nnyo kati ekyakatikkira okugoba enyimba zaabwe ekyaddala CBS ngeri gyebrandingamu tekibeera kirungi kukuba nnyimba z'abaana abo kuba kuba nnyimba ziwemula zonna kubanga tuli mu society nti yayonooneka yatabukadde ensi yakolaki yatabukayo yapaala kuba ne butakube ku radio yo oba ku TV yo bajabira ku social media kati naye tulina okubaawo ne kyebayita alternative nti ensinga yonoonese yonna omuntu olinako awantu w'ogamba kaneewogomeko wano nti kati nze ntya ngenda mu nju nensanga abaana bange nga bataddeko Galaxy waliwo oluyimba lwa Bafana olupya vidiyo bagikuba ku Galaxy muganda wange natulidde vidiyo eri
nade nyingira bwe tade sijalanko nade nyingira bwe nabasanze bali mu sitting room balaba TV naye nga nabo basirise balaba we bati normally enyimba bwe zigendako ku Galaxy oko bazinirako nga abaana bato bazina abakola biki kati uno nabo batunulidde butunulizi bwe bati message kyeyo nabo bakiraba nti ekintu kirungi naye tebalina kyakukola kye batadde ku TV yes mu byaddala ddala bwe tulaba tukyalinamu ensa nze ndi mabaala kituufu ennyimba ezo zitukolera nnyo ekiro mabaala abantu nga batamidde era naffe tetuzikubanga obudde bukyali era nze wange tusobola kusangayo olulimba lwa Gravity omunyongo teruliiyo nolwo lwa Bafana gamenade sinalulaba abantu bamala kutamira ku ssaawa nga 8:09 nenanuzeŋŋanda mwezi mu kati olwa Bafana era vidiyo ezo saagala bazikube waliwo n'olulala simanyi olwala embuzi biki mu butuufu ng'abantu bali bwerere byaddala kati gavumenti nga yo erina okuvaayo nebaregulatinga bagamba nayina edda kati ojjukira edda emboozi z'abakojja nebiki kubakojja ne ssenga zatandikanga ssaawa 6 ez'ekiro it was very okay ti omuzadde alina obuvunaanyizibwa omwana w'okusaawa 6 alina okubanga abayeebase dda yes it was very okay nemboozi kubanga nabyo tubyetaaga ate yes kakiri kyenadde ngamba ekya alternative nti omuntu bw'abeera nga ndi waka nengamba lemise njagala kulaba ku TV kije najjukirako BBS Telfina kuba yo njisuubira tekugenda kubaako bimpemula n'abaana bange naye ne BBS bwe natandika okuba ennyimba za kitegeeza tetulina buddukiro tetulina tugenda kuleka Bulesi TV mu maduuka kuba kati wano ezimu ku radio katugambe wano mu centro eziro zonzo gamba nti nno bwe ntuula nsobola okwedako nga suddeko kyabwemu yadde oluyimba olukola ki olw'emula tulina kati nga tugambye CBS tulinawo nga kati Radio Sapiencia tuno Beat FM tulinawo Capital is also a nice station Capital FM Radio Bukedde Fama Radio 1 Bukedde Fama Radio Chendala oyita kuba nyimba zaabwemu Simba eyo olumu emanya okugira bannange Simba sula wange bimanyi omutabukako n'asulayo naye kale tulina okubako ne betwegomako yes teno ba Galaxy bamala tuwemula tugambe eddako kati bambi kyovola bakatikiro kyalwana ekyo nti katikiro agamba nti ku BBS mubikubako nsobola okulyako n'abaana bange ekyemisana nga tuli ku TV etagenda kutuwemula you understand sigamba nti abamalako mirembe kale kisinga okuluma ne mu kino ti Gravity ye wakisusiza omwana yagamba olaba atuwemula abadde atuwemula maama ye waali maama ye kaafudde tufudde kitegeeza nti bulijjo yali awemula nga maama tasobola mugambako nti naye mwana wange Gulavi ng'osusizza kati ate yagenda kati kyetwala tuli bakufa singa gavumenti evaayo okutuyambako tugenda kufa era ddala olwo ennyimba ezitanyuma in any case olwo olimba omunyongo kigambo obujjo bakyogera abanyongo bekikyo gwe lwaki okisalako otuwa message embi kozi ekyo yagambye mukatikkira afuna bulala message eyo kyogamba mwana muto tategeera omuntu fena tutegeera ate nagenza okuvayo nga kisusse kubanga muwemulidde ebbanga ddene waviriddeyo nga kisusse ate namwe muli bazadde banna kati omwana yamugamba wali omwana wa mawulire oba kantu ako wakalaba yali amukolako interview namugamba ati naye Gravity gwe ennyimba ezo zoyimba tezikuswaza bannange namuwemula eggambo kati ye Gravity bakulira ku street kwe bakulira yeerabira nti yakuliddeko naye omwana we takuliddeeko kitegeeza ye yalwanya okufuka kyali omwana we takulidde ku streets ezo ye kwakulidde omwana we yalina okuba n'ensa kati yayonoona abaana b'abalala olw'okuba ye yakuliramu ekyo naye neerabira n'owuwa amutwaliramu kubanga akula ate nga ayagala omanyi omuntu bw'omala okufuna akasente oyagala omwana abeere mu mbeera nnungi teri muzadde ayagala omwana ali indecent fena twagala abaana nga bali decent omwana ng'akwesa ekitiibwa ng'omwana asobola okukola ebintu ffenna bye twagala teri muzadde ayagala kulaba mwana we ng'anywanjaga mu bantu
ng'ali amayirungi mu bantu ng'akola ebitajja nga yeeyambula mu bantu ekyo gamba mama Gloria Bugi musanyufu tekisoboka naye wayasooka okuba omusanyufu ng'omwana amukolera akasente n'akalya abamwavu naye ngamba wano ng'omaze okufunamu kasente tubikola olw'okuba tulowooza tunoonya kuba bulungi naye ne twerabya nti be tubikolera abaana baffe bagenda kubiraba omwana w'okutegeeza naye agenda kwonoonekeramu ebyo ebintu bye wakola ate nga gwe walwana nnyo abe bulungi aleme kwonooneka nga ggwe that is it kati Gravity alowooza ali n'asanyuka ng'akadde yakuze musajja mukulu nga bamuleeta muwala we agenda kufumbirwa ng'agenda kufumbirwa omuntu alinga ye nsinga Katikkiro mbadde nkugamba nti ng'omuntu yenna ayinza okuba n'abatamuwagira naye ate nga bonna bakkaanya naye kwena ensonga kitegeeza liri puzzle omwana omunamasaka bw'ovaayo n'oddamu Katikkiro oba omunyongo kale era omuntu yenna awagira ebikolwa bya liri puzzle ne Gravity omutujjuze nkuyita muwumba tuutu waliwo omukyalo n'omukwano gwammwe bamita media Nambala yavuddeyo n'agamba ti abaana banaalyawa abaana mubaleke abaana beegize naye maama nesimu naye nsobedde Nambala amanyi haso zayisemu okufuna ssente yandibaleeta supportinga bintu ebyo wuuyo omwana yakafirwa mama we ono yakaba mu bulwadde kati mugamba muwere ennyimba zaabwe bakole batya banaalya bwaba tebalina abazadde tebalina baana tebalina bantu laba nno lino omwana yakafirwa mama we ono yakaba mu bulwadde naye nga Nambala alina abaana Nambala alina abaana Nambala nze namulabako namuyitengako awantu emyaka mingi emabega naye singa mbadde nina enamba ye nali musindikidde ka video ka gundi ke yakola kali ke twalaba ayinza kuba nze tekalabanga nti ate Nambala yandibadde muzadde mulungi nnyo kubanga haso zayiseemu okufuna ssente azimanyi yandibadde takkiriza mwana we kwonooneka kuba bino ebintu olaba ogenda notubyogera wano naye teri muntu ayagala kulaba mwana we nga mwonoonifu teri muntu ayagala kulaba mwana we ng'ali ku street yeetunda ng'omwana we ng'ali mu kuzina kimansulo bw'olwana Katonda nakuyamba nakujja kweri eddaala lwana nnyo n'ababalaba baleme kubanga gwe kati omuntu asapootinga abana abantu ate liri puzzle ekyanumira mu Namasaka nti yandibadde yeetowazawasibuka empisa liri puzzle tuswaziza nnyo yandibadde yeetoowaza nnyo naga bannange nga bwe yatunyonyola mu kusooka tunabimba temwabiwulira nti kale kati mwagala nkole ntya politely liri puzzle tuswaziza nnyo era njagala kubaga ekiwandiiko ekigoba liri puzzle Masaka simanyi banaamusembeza naye ffe Masaka twagala kumugobayo kubanga liri puzzle atuswaziza nnyo ebikolwa bye ennyimba ze n'ebiki byonna tebitukiikira ffe bannamasaka tugenda kubaga ekiwandiiko ekigoba liri puzzle Masaka mu bunnambiro kubanga agenda senge walala yandibadde ate abantu bakukyawa liri puzzle abadde akima liri puzzle nze nali njagala nnyo emboozi liri puzzle actually nze mbadde faniwe nnyo lwaki ansanyusa aban'ebiboozi bye ebyekusaagasaaga kuba nnyo olwange nti abantu badde tumwagadde nnyo liri puzzle teyetaga ate olaba liri puzzle aba yamala okuba enkudi yandisise n'enkudi bino simanyi limba kyolala waliwo enkudi kati yaleese simanyi ensujju tannagita ebyo waliwo limba lwalo yayimbaawo simanyi amaloboozi simanyi gabiki ali tabizaako ebyo byonna yaleetandika okwemba alienskini omulaba nze simuwagi like ogira oyogera essimu yange ezikidde sirifaniwe naye kyemanyiko alienskini tatuwemula akuba ebiyimba bye nga tebitambula bitambula ebiyimba bye Fix Maker akuba emyuziki we nga tatuwemula tatambula gwe ki ekikulowoozesa nti bwewemula lujja okufuna abantu lwaki gwe kati olaba bennyini bebeekuumira wansi nti kati omwana awuliriza embu ebiyimba ebyekyaye byabwe alina omutwalo gumu mu nsawo abantu abawuliriza music omulungi kyobola abasajja misa kibagaggawadde nnyo nga bakyagaggawala agenda akola ekivulu kusena nga kya mitwalo 15 akikube gwe okuŋŋaanya abantu ba mutwalo gumu balwandeyo bafiiriddeyo ng'ofunye abantu 100 ye yafunye abantu 100 nga lwa mitwalo 15 ate gwe tolina na garanti nti mu myaka egijja 10 wanabanga nga bakyakutegeka okulaba ng'olaba nga bagenda okuteeka muzeyisebatta gwe just imagine Gravity akadde ewaata abaana bamutegeka era nga ku muzeeyi sebata kiteeberezebwa okuba nti tiketi tunayo tuka ku lunaku olw'enkya olwokuna
nga ziweddewo kuba shuya lwakutaano okitegedde lwaki tozimba ekyo what makes you think embu okuwemula kwe kugenda okuteeka ku ntikko on top munange yagamba mbu tebabiwulira naye mu butabiwulira ate n'ayimba buyimbi ate bivola baana baffe yadduse nayite ewaka Lady Puzzle wange yadduse nayite ewaka bate abasajja bali nabo basajja bagezi bonna bakasuku basajja bagezi just basalawo okukola bye bekola Junior balina okyandolinga ekyo ekintu mulungi kuba byaddala olaba ye Katikkiro yayogedde n'amala kati amuddamu yenna olwana Buganda yes gwamuddamu yenna yenna gwe manyi eddamu Katikkiro olwana Buganda kuba ye yamaliriza yati tayinza na kukiddamu tasobola ne bw'omuvuma tajja kuddamu tasobola kati olwana Buganda olwana n'abazadde ffe balina baana olwana n'abazadde abatasobola kuliza abaana baabwe mu bikomera nga tebeesobola kuba kati teri muzadde ategeera ayinza kugamba nti Katikkiro wakoze bubi nnyo okwagala ko Lady Puzzle ogana ennyimba zaabwe teri ng'omuzadde ategeera otegeera bunyo oli muzadde tosobola n'omuzadde ne bw'aba malaya ng'oli malaya ku switi omwana wo toyagala abeere bw'atyo era kati omuntu yenna kati gye balina okukola ate naddala Lady Puzzle oba Gravity Lady Puzzle musajja Muganda ate yeetoleddeko abantu abategeera oyo Uncle Eddie bamulaba kale alina olugezigezi lungi lwabali abasooka naye ate asobola omwandolinga obulungi naye ng'ekyo olugezigezi lwabali abasooka kibadde kyetaagisa sokola Uncle Eddie naye ate olumu abantu abakulu abo tubawulirizaako kati omusajja yayinza okuwabula mu Lady Puzzle naye kalisooka okajjewo kalisooka okeetonde olugezigezi lwa Uncle Eddie okyogedde tuli ku seti ffenna Uncle Eddie ajja kunkubira essimu ŋŋambe ambuuze naye Geoffrey lwaki okyaza abantu abankuba Uncle Eddie yebane kate bw'otagamba nti Uncle Eddie alina olugezigezi ate olwo oba oyokyezza naye alumanyi nti alulina baaba ng'alubindi yagula ddala zimutuuka kati Uncle Eddie ekirungi mukwano gwo mugamba atuuze Lady Puzzle tatya mukaamaalo galeme muleetera bizibu koza ajja kukya mukaano abeere ku social media abaana bajja buli kana kutufuna abapya olwo tukuveeko abaana bajja tukuveeko waliwo ono ye Nando Love yakubye kayimba bakayita na Wolovu mwana yatuwe modde era kati yaliko bookings mpitirivu nnyo mu season eno Nando Love tukuvaako ne tukwerabira dda nti wayimba nako nno wene tukujjako engalo wala Gravity ate yebambye okuva lwe yalumba n'Ekyagulanyi ebyo byamutabukira bannange byamutabukira lubaale amuluma ddoge yaliteekawo bannange baaba kuva kwolwo alina mukwano gwange gwe yamugamba nti yejjusa olunaku lwe yalumba Kyagulanyi yanaga nti abantu bonna balumbibwe bayisibwemu eggaali bakole ki naye Kyagulanyi bamwesonyiwe yamayingi yamutuusizza walaba David Lutalo ng'akaaba omusajja yali mutuufu mwe mukiraba wano ng'olaba numbers mulaba ng'ezizze naye okusinziira ku kye yakola takyakikola naye nga yayogera obugambo butono nnyo ate wano tuba tuwulira tuba soba ennyo bamanyi muno nti n'obuwala gye bwajjako abantu naye abantu bali soba omanyi abantu eyo wansi ffe gye tubeera abantu bategeerera ddala ate bagoberera ensonga nnyo era kati Lady Puzzle oba okyagala amaanyi g'abantu muganda wange wekkakkanye tuulako wansi wekkakkanye Katikkiro bayayogedde tomuddamu kakkana byewekalambiza ku social media aba social media tebajja mu bivulu ffe tukubira eno enduulu ku social media tebajja mu bivulu kituufu kati wekkakkanye otuleko wansi okkiriza abakulu bakuwabule kale katumalirize kyolunaku olwaleero mbadde ne Claire the Beautiful nga tuleetedde amawulire agafa ku Chameleon ate ntugezako n'okuttaanya ku nsonga ya Lady Puzzle ne Gravity omutujju ebibalika essaawa zino nabo katubasabire side eyo njagala kubuuzaako ku muganda wange omukulu Haji Jafari Musa ogamba otya ssebo kubuuzizzaako bw'oba oyagala okuloga omusajja asigalemu kasala kkubo Haji Jafari waali Musa ajja kukulogera omusajja bano bamukazi siweeba simanyi mbu omukazi alina omusajja tampa ssente omusajja alina ne bana abavubuka abafumbirwa abakazi nti omukazi alina kasente naye tampa gende wa Jafari amukulogere amufukamize olabe embeera bwe n'atambula kirungi tamuloga mutta muloga kwa mweyagale nga bwakuwa ujje bakyala muloga abasajja ebintu by'okufumba mu Beautiful byagwako dda ebintu bya
kulunga bulunzi nga toleka musajja byaggwako nabadde ne ssenga n'agamba mbu oba n'omukazi awo naye nga omukazi ebbina olengera omukazi ng'ebbina lirina ddene liyitibwa butibiriti naye nga ebbina lyamusala omukazi alina ebbina eddene tolikiriza kusala genda wagijja faali akukoleko emikolo ofune mu nnyasi yo tulabye n'amabina g'akasuku twabizuula mulimba kasuku yatulaga nti mulimba amabina mugagalirawo nga geetala mu kkubo mutuka okuwasa emuwasa amabina kale mukubireko ku 0 kankuwa enamba yi wano mukubireko agijja faali zitambule bulungi nnyo ku 0700 oba ku 0783989818 ojja kuba mufuna bulungi nnyo ensonga zitambule kano kakaiseewo kamayanja era ku nsonga z'abakyala abakyala oyagala bumwomya butaiti bigaaga biki byonna abasajja manyi pa omanya abasajja maja temukkiriza naye mwena okukkiriza osanga omukyala ng'ali bw'ati togereza abakyala baffe wamma abakyala bange mwenagenda bakolako nkolera bantu ebigonde abasajja temwagala kukkiriza omuntu bw'okula amaanyi gakendeera kati kamaani paawe alikakolera ddala bayithawe ebintu biri bikole ebyaddala 0706 157264 webiri ate by the way tebabiseera tabiseererako ddala naye nga birungi nnyo madamu Angela yabitunda ali awo Nyanama naye nga mayanja ngenda kutwala bakoleko ojjeko olubuto tugende benekasi balabire ku gwe balabire ku nze nga nina bagita batya stream one pack no pack better than 6 packs one omwana muto wenda no sugar daddy atokubye nnyo bana banakusaba sente z'otayina tomanya abasajja banene basaba sente nnyingi ati 34 ng'ofuuka sugar daddy weekoleko mayanja kase ebintu ffe tubirina okimanyi sikakunkolako naye onkubye nnyo olimba okubye kubuliza mu ttaka ekyo kibadde kyetaagisa kireya ate nodduka Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.